Thessalonike ekyokubiri 1:8 bw'eti egamba nti mu kumyansamyansa kw'omuliro ng'aleeta okulamula eri abo bonna abatamanyi Katonda n'eri abo bonna abagaana amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu. Ekirindiridde abagaana Katonda, abagaana okugondera enjiri y'amawulire amalungi, Bayibuli ekuyita kumyansamyansa, in flaming fire, muliro. Era ekintu kye kimu ekiddamu ekiraga mu Kubiikula 21:8. So kyenjagala okuba nga nkugamba, abantu bagenda okulamula okusinziira ku bibi byabwe. Si buli muntu yenna agenda agabana kinu kyekimu, naye era bonna bagenda kubeera nga balamulwa emirembe n'emirembe. Bwe njogera bino bye ndi okwogera, mpulira nga bimmenya omutima, bindeeta ennaku. Naye kyenjagala okugamba nti ennaku nsobola ogiwulira, naye kyensobola okukola kyokka kyekyokugamba. Bwe mba sikubuulidde mba nkukoze bubi, naye ebintu bino byawandiikibwa. Njagala n'okuzzaamu gwe wenna awuliriza amaanyi, gw'agamba nti walokoka, ng'enjiri si kye kimu ku bintu by'omaliramu ebiseera byo, nga naye wakwatagana dda n'ensi. Mpagira omuntu yenna okukola okuba nga twejja mu mbeera ey'obwavu mu ngeri emu oba endala, naye omuntu atamanyi gabanya budde bwe okumanya nti kambeeko n'egya Katonda gye nkola ne weemalira obwemalizi mu gigyo, naawe mbeera neebuuza ebintu byo bikola otya. So njagala okuzzaamu amaanyi, towuliriza buwulizi bubaka buno. Twalako eddaala weerowoozeemu ogambe bantu bameka bennyambyeko okutegeera Mukama waffe. Abamu temugibuulira n'ogiwagira temugiwagira, ate mba muwagira biriiri ebyabafere ababba obubbi abantu. Buulira ku njiri eyo yonna gy'otambula osisinkana abantu. Muyina amasimu, muteekako data azitowera ddala ne mukebera bukebezi bifaananyi n'abantu abambadde enkunamyo n'ebintu ebisigadde. Weeyambise kyonna Katonda ky'atadde mu mikono gyo obuulire enjiri. Gibuulire gwe kennyini, gibuulire n'essente zo, gibuulire n'amaanyi go, tuyambeko abantu. Kyo kyokka kye tusobola okuba nga tuwa abantu. Tetulina kye tugenda bbawa, tolina ssente z'ogenda kuwa bantu, wabula osobola obbawa obulokozi oba obwereere ng'obabuulira ki kye beetaaga okuba nga bamanya. Sinsikana abantu ba famire yo, eŋŋanda zo, mikwano gyo, bakozi bannoobo, na buli muntu yenna ow'enjawulo. Tubabuulire obulokozi bwangu. Kati gwe yenna mpuliriza okuva gye natandikidde nga tolokokanga. Ebigambo obiwulidde, era ng'ebigambo bino osobola okuddamu n'obeera ng'obiwulira, naye amawulire agaliwo ge gano. Baluumi 3:23 egamba ffe ffenna twayonoona ne tulema okuba nga tutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Teri n'omu Katonda singa aba atulamudde okusinziira ku kigeera kye eky'obutuukirivu asobola kubeera nga ayitawo